omuntu yenna mukulamusizaako abali mu barracks ez'enjawulo mwena abasirikale abaagala okukyusa Uganda mu ngeri yonna esoboka nga mulinze bulinzi ffe basalutinze mwenna oli wa poliisi oli wa amagye oli wa FCFC oli wa ki basalutinze mwenna buli barracks mwe muli kuba manyi mubeera kuno bulungi nnyo era mbaddamu basaluti mwenna namwe amagye gaffe agali e Somalia manyi mwetalizo bingi nnyo ni namwe mbaagala nnyo bali kulaba video zino bwe bali kubeeramu bali ate kutatya kubanga katukimanyi nti buli omu waali atandise okubeera omugumu kale bemala babuuzaako bwentyo olwo mba ngenda batuma then tuleke tugende mu maaso bemala babuuzaako nsooka ne mbatuma abantu bano wammanga ne mbandeetera nga nenna bugisi mufungize okusookera ddala ngenda kusaba mwenna abazze musooke musharinga video eno amakulu lwaki tubasaba okusharinga video zino Facebook mu Uganda tennaddako baagijjako abantu bakozesa nnyo VPN okusobola okufuna lives zino ne kati omuntu omusharingira kimuwa amaanyi okutegeera nti omukulu wazze nalekako VPN asobola okujja tekukyali notification n'abalamu nsi yonna Facebook z'abannayuganda esinga obwezo nabazikwata osobola okufuna notification ekirala bw'osharinga n'omuntu asobola okusharingira omulala ne tuba nga tusobola okutambuza information kubanga ekikulu kya byonna mukimanyi nti okutambuza information kisinga okwetuula ku buli muntu alwana munnwana egyalwanye kati gwe okulwanako osobola okusharinga information nawe oba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu struggle enunula eggwanga Uganda kale mbasa musharinge ensharinga empya gye twabayigiriza buli muntu alina Facebook account alina page waliwo abalina page n'abalina account ogenda bugenzi wano wali share button wali ka share n'osindika n'oweereza abantu 9 omuntu asigaddeyo mu 10 ogikwata n'ogisharinga ku account yo n'okuteeka konti oba Lumbuye live oba teacher live no sharinga ebegenza direct ku account yo oba ku page yo abantu abala ku basobola okulabirako abatasobola ku accessinga page zino kubanga ze page zange baziwabira ku on daily basis ziliko limited ziliko restriction lwa kuba nti nzikakako kasozi jjo zikolerako ninga bandi badde bazijjako dda so bazi hackinga bazi limiting kati ziri limited okumala omwezi mulamba ne era nkikaka nezijja n'ekinjigiriza nemberako kuno ne bawo information kati nze wemba nga nsanga obuzibu okuba nga nzijja okuba nga mba wanene ngati kanzijemba we kitegeeza namwe mukolo gwammwe kati mala okubagamba mu sharinge ngero soko kwebaza mu bibyo kengene mbasabe mu pita abantu bano njira kubaza mwenna abaana ababulenzi abakyakola omulimu ku social media eza buli kika ngoli ku TikTok okulamusiza kumwe bali kola nsonga ezo mwe bali kuzza amagezi abantu amwe abebuza amagezi mwe bali kola mulimu ogwo abaana bwana n'abaana ababulenzi abakyakola ensonga z'okuyamba n'okukyusa eggwanga mbagala nnyo mwenna abali ku bwenyi bw'ekitabo abakyakola live on daily basis weekly basis monthly namwe mbagala nnyo abakyakola videos nomwe bali kola nnyo no bali kwagala nsi yammwe namwe mbagala nnyo abali ku Twitter namwe mbagala nnyo mwe bali kola mulimu ogwo abasharinga abakomentinga abapostinga namwe mbagala nnyo po n'abakyasamu akasente mu ngeri emu oba endala namwe mbagala nnyo bali kola mulimu ogwo kati bwe nvaawo ngenda batuma njagala basaba n'obuwombeefu musooke mundeetere owekitiibwa nnyo omulonde omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange mmanyi gy'oli essaawa zino mwaze okusedda n'akakini eky'emisana oyinza okuba mukimaze nkusaba otule kuwona eddakiika zijja kuba ntonotono then osobole okugenda gy'ogenda okakalabya emirimu gyo emirala gy'okola so mukama wa President nkusaba ojjeko otule kuwona eddakiika ntono nnyo olyoka ogenda omuntu yenna akuyokubya okuterekola evyo n'ojjulire njala mutagingire wano Nobert Mawe abereko njala mutagingire wano mukyala Nankumbi Natasha abereko wano Natasha nkwetaga ku video eno netagako nnyoko Janet Kembabazi Museveni netagako mwannyoko Muhozi Kanyirupama Muhozi Raga Dere Drinking General mwetaga wano netagako omusezi Odrick Rwabwogo omusezi atunda ebiwowolo by'abaana abitundawo mwandawe netagako mukyalawo Patience Rwabwogo abereko kuno netagako ne mukodomi wa mweka hanga muhanga abereko kuno yoseri tibahabura utabasura mutano wa kala isere bizide nsanga bisibe saba sosoze sinye nayo kwetaga kuno anetaga ko saba sabuni gafranka gashumba saba sabuni oba saba kasabuni saba franka gashumba kwetaga ko wano netaga ko ne Edi Mutwe Commander Land Forces People Power Stock Nope mukulu Edi Mutwe una Edi Sebufu kwetaga ko wano baba woli mbadde nkusaba kuleta ku video eno bwebanga toliko bagikutagengere oje mukulu Edi Sebufu Commander Land Forces People Power National Platform mukulu Edi Sebufu kwetaga ko wano na information ejenjagala okuyisa wano mbwangu tulioke tugende kati ndowooza tugenda kuyita mbwangu leso nga tubere tulina butono nnyo tulioke tugende maaso alright kansoke mpise wakalamu kano olwaliro nakuzo mwezi ziri 29
ezakakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 esigadde ennaku ntono nnyo mpawe kaaga tuyingira omwezi ogw'ekkumi naye omwezi ogw'ekkumi okusookera ddala ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera mu ggwanga lya South Africa era mwenda bannayuganda bwangale mu ggwanga lya South Africa buli omu gy'oli wafiriza akasente ove gy'oli olinye ojje musobole okuyingiriza omukulembeze ajja babuulire ki ekiddako kale ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi mwena abantu b'e South Africa bannayuganda muyagala enkyukakyuka jangu olasinkana omukulembeze ababuulire ki ekiddako wabula tukugamba gwe wenna alimu olunyampirizi ng'ogenda ofuuyira-fuuyireko omukufuuyira-fuuyira struggle togeza n'oteekamu empale z'endabadda n'ojja mu meeting oba ne weetantala twagala tandika kufuna kati discipline nkiddamu president ajja South Africa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi 2023 zennaku ntono nnyo okuva kati buli muntu yenna munnayuganda ayagala enkyukakyuka funa akasenteko olinye ojje e Johannesburg president yagala oteeka olukuŋŋaana lwe mumwoleka amaaso ababuli ki ekiddako naye nkiddamu omuntu yenna ng'olimu olunyampirizi otambula ofuuwafuuwa ng'oli South Africa sigala mu nnyumba yo ne famire mwefuire musigale eyo tujja bajja mu njumba zetubaze e Kampala ng'ensi tumaze ogitereza nkiddamu gwe wenna ng'oli mu South Africa ng'oli mu nyampa sigala gy'osigala togeza n'ojja mu meeting kuba bajja kuyisa bubi ako kamazi akalanga akokubiri ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'okumi omwaka 2023 tutegeeza eggwanga lyonna okuva gye litandikira ne girikomekereza nti era omukulembeze omulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakomawo mu ggwanga mu butongole okuva mu mawanga g'amagulu meeru gyagenze okubanga akola enteekateeka endala ezinabaziddako kale gwe munnayuganda yenna gy'oli nkusaba nti ojja bukeereza bwankokola abasinga obungi mutambule ng'ennaku z'omwezi 3 ne 5 zibasange temba kukutya kwonna kubanga bwona atya kijja kuba kikyamu nnyo kale mwenna mbakubiriza bannayuganda buli omu wooli kwata essimu yo tegeeza munno omugambe nti ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 omukulembeze w'eggwanga akomyewo njagala kibeere mu record nti for a first time omuli obusokeddeko ddala gwoza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka gy'amaze ng'atukulembera buli lwagenda eweeru tatugamba nti agenze ne lwabaako moto togamba nti akomawo wabula atugambye ku luno official akomawo kitegeeza gwe abadde agawumbidde era ng'otudde ogatuddeko nkutegeeza yessaawa for the first time mu history bukyanga atufuga agenda ebweru nga tatugambye nti agenze era n'akomona tatugamba nti akomyewo naye ku luno ng'ennaku z'omwezi 5 gyatugambye akomawo era ne kibeera mu nteekateeka nti akomawo kitegeeza nti official atugambye nti akomawo nekyajja nakyo teryakimanyi Katonda yamanyi kati gweddeeyo okanula amaaso ng'enteesala leerwe ng'oganye okuba nti oyagala kukyusa nsi yodde mukka buli muntu tegeeza muleeta abalema ab'endali muleta ajja abeere okufuki ennaku z'omwezi 5 oba osanzewo amagye oba osanzewo poliisi please tambula gently ogenda kwaniriza mukulembeze 1 temugeza ne mukola effujjo kyekisooka owa poliisi noba akutinkudde tambula peacefully oba ow'amagye ng'akutinkudde tambula peacefully temugeza kulietinga chaos yenna omuntu ina gumulanga ageza kuleeta olutalo manya nti oyo si waffe era mu mwesonyiwe nkiddamu ngenda kuza omwezi 5 ne bosanga wa traffic oba osanze wa poliisi oba osanze wa amagye n'akugulako olutalo togeza kulwana na muntu tambula bulungi nnyo ng'endiga yasizza ekibya ogenda olida omukulembeze omukingirize wonna omulaga Katonda yamanyiiwo temuge olini bwakugulako olutalo toyomba tambula butambuzi ensi yiyo olina eddembe okutambula essaawa 24 tuba muntu yenna akutiisatiisa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 omukulembeze yalangiridde akomo for the first time ebiseera ebisinga babadde agenda tatugamba ne bwaba bakomawo tatugamba kati yabagambye akomawo ng'ennaku z'omwezi meka ng'ennaku z'omwezi 5 kale mwesombole mbungi mujje tutandike okola ki ekigenda mu maaso mu ggwanga obulango muga tebuwedde katugenze ku kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero nno njagala nkaweereze bassekabutuzi ne bannakabutuzi mwenna bannayuganda abawangaalira mu nsi z'amagulu meeru okwetoola ensi yonna gye muli mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambe gye basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinomu gy'osinzira okuwulira akalowoozo kano ng'oli ssekabutuzi oba nnakabutuzi mu buno ntegeeza ng'oli muzadde omukazi oba omusajja ng'oli mu mawanga g'abazungu
njagala ompulirize bulungi nnyo mu kalowoozo kano ngenda kabawa nga kavudde ku ntobo ya mutima wange okusinziira ku biki bye ndaba. Ngenda kajja mu bigambo byaffe eby'Oluganda oba bitera okwogera nti okuzaala kujaagaana. Akalowoozo ka leero kagenda kuva mu bigambo bitera okwogera nti okuzaala kujaagaana. Ffenna ku nsi Katonda atuteekako tuzaale twale, kitegeeza nti bw'oba ozadde oba olese omukulu emabega ngero mukimanyi nti ekiteezaala tekyala. Ate omuntu yenna munnange bw'otazaala mu nnono zaffe ez'obuwangwa n'ennono mu Buganda bakuyisa manju n'essaawa ze bakuziikirako ziba za njawulo. Kati kana akalowoozo njala kagende mwenna eri bannakabutuzi ne bassekabutuzi mukawulirize bulungi nnyo. Nazzi kuno ffe bakaddugala okwetooloola ku ssemazinga waffe owa bakaddugala Africa. Twakula nga tuteekebwamu empisa na buli kimu ekyetaagisa. Era y'ensonga lwaki tusobodde okugumira ebizibu bingi nnyo nga tweyisaako olw'ensonga nti abazadde abatuzaala baatukuza mu nkuza eba ng'egunjula omwana nga bw'alina okugunjulwa. Naye nazzi kuno abazadde ffenna oba abazadde mwenna aboolekedde ensi z'Abazungu gye mugenze, ekintu ekiriyo kya njawulo ku kyaffe bajjajjaffe oba kitaffe gye baatukuzaamu. Munnange nno tukimanyi nti mu nsi z'amagulu meeru amateeka gafuga nnyo abakyala, abaana weppo n'ebisolo okusinga ate gatulugunya nnyo omwami. Era abaana bano bakuumibwa nnyo era amateeka gabafuga nnyo to the extent nti omwana bw'omunenyaako omwana ono asobola okukwata olufungo n'ategeeza ab'obuyinza nti munnange nze omuzadde ambuuza byesitegere oba ntulugunya, munnange mujje era bugenda okuziba oba okutemya n'okuzibula ng'omuzadde oli mabega wa mitayimbwa sina kindi kiyinza n'okuviirako omwana oyo okubutaddamu kumulaba. Naye ng'ate teri muzadde ayagala mwana wabeere bubi, wabula weesanga bwesanze ng'amateeka gasinga obuyinza omuzadde bw'alina. Kati wano mbategeereza bw'oba ofunye obudde ebintu bino wandibadde ogezaako kikola okuggyako ng'ogamba nti gw'oyagala omwana wo afuuke akakyama amamera bw'okagola munne kamenyeka bugimenyesi. Lwaki njogedde ebigambo bino? Nyenza okukola okunoonyereza ng'abazadde abasinga obungi bannayuganda bazadde abaana mu diaspora. Njagala obbeebaza bamugezezzaako ogezaako okukuza abaana mu nkuza eyaffe ey'abaddugavu naddala ey'Ekinnayuganda. Naye era eriyo abo abalemereddwa okukuza abaana n'okubagunjula mu ngunjula entuufu, ekibaviiriddemu abaana okufuuka emiyaayu oba emisegula olw'okuba nti bakozesa obuyinza obubawe mu ssemateeka z'ensi mwe bakuŋŋaanidde oba gye bazaaliddwa. Kati omuzadde njagala kukuwa amagezi ga buwa. Ffenna tuve okwabwobwe nga tukyalinayo abazadde in case Katonda aba akyabakulekeddewo oba oyinawo ssenga oba kojjaawo. Nkusaba nkuwa ga buwa nti bw'obanga osobola ng'omanyi nti abaana bo bano b'olinamu essuubi, bw'obanga osobola wandigenze ng'olina ebyogera n'ozaalira okwabwobwe omwana bw'amala okusumukamu ng'awezezza katugambe emyezi 6 oba emyezi 2, omwana ono mulekere abo abakukuza oba abasobola okukuza omwana oyo mukuza bulungi nnyo aveeyo ng'omuntu. Naye abaana be muzadde mu diaspora, abaana bafuuse ekizibu ekisookera ddala amateeka gabawo obuyinza n'okusingamu abazadde, ekiviirako abaana okufuna endowooza egamba nti asinga amaanyi omuzadde era n'amateeka gamukuuma okusinga ye. Ekiviiriddeko abaana bammwe abakaddugala basinga obungi okwettandira nnyo begurupu ze tuyita zigganga ez'abayaaye. Muno ekivudde okuba nga batunda ebiragalalagala, okubinywa, okutandika okufuuka abantu abatemu bannantagambwako. Naawe kennyini asobola okwettira olw'ensonga nti ye kennyini amanyi nti amateeka gamufuga. So nga ate ewaffe okwawe mu Africa kiba kizibu nnyo okuddira omwana ogusonga muzadde oba omugamba ekigambo kyonna omuzadde kyaba takkiriziganyiza naye kubanga yaba akufuga. Kati njala bategeeza bw'obanga toli mu bwangu nnyo, nkusaba bw'obanga oyagala okufuna ezzadde erinadda mu bigere ebyo era bakwogereko nti waliko omukullo, wandibadde omwana ono at least omuleka e Buganda abantu ne bamusomesa essomo eriri ettuufu asobole okuba nga agololwa ettumba. Naye bwe mutaakikole ebbanga limugenda okumala mu diaspora mwandizaala enkwezenge ne mwezaalira emisota egijja ottuuka obbatta nga nenna bugisi mufungize oba n'ofa puleesa ng'omwana olaba wakola loosi supa nga tokyasobola kizaawo. Kale mukakwakuliza mu kalowoozo kalyo ngenda bagamba bw'oba omuntu yenna osobola ng'oyagala kukuza omwana wo bulungi ng'amateeka y'ogenda omuzaalira amateeka gano gamuwa obuyinza bungi nnyo okusinga gwe omuzadde, so nga ate gwe nawe bakukuza bukuzi okutuusa awo.
yensonga lwaki nti bakaddugala naddala bava mu Uganda oba mu Africa muyina enkizo y'amaanyi nnyo mu nneeyisa gye muyisa mu community dande bakaddugala basangiddwa mu nsi ezo beefuula bannaggwano naye ng'ate ogenda okunoonyereza mukomera agasinga obungi musiza magulu meeru esiigayo baddugavu kiki ekibasibya kubanga baafuna libate mu kusooka nga bwe tugaa nti akakyama babeera bokagoola kamanyika bumenyisi tebaafuna parental care and parental guidelines olw'ensonga nti amateeka gabawanya amaanyi n'okusiiga bazadde baabwe kati gweoyagala omukulu gwe gusigalewo ng'abaana balimu empeka emera nandi kugambye nti omwana bwemala omuzaala musindike Uganda bamuteeke mu Golla School of Administration etereeza empisa z'abaana asobole okudda ng'alina empisa n'obulombolombo n'ennono otherwise bw'onoomuleka magulu meero munnange ojja kuba ozadde ekirerya kyotajja kusobola kumalako nakyo ate era sigambye nti teriyo bakuzizza bulungi namwe bakuzizza obulungi mbebaza ne mmanyi muyise mu bugubi ate ndamwe abaana bakuzizza mu mpisa entuufu ne muzikwata ne mulema kwesigama ku mateeka gali bazungu mwebale kuba nti mugumira bazadde bammwe kekabadde akaloozo ka leero kati njala vidiyo etandike mu butongole tugende mu maaso mpozi twakomyewa mwangamba atandikewo twakoma ndowooza okutandikira bwe twakoma kansooka empisawo notices zino bbiri zokka tugende tutandikire bwe twakoma alright omukulembeze kansubire nti otuuse bulungi nnyo nsaba okutegeeza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okuva lwalangiridde nti okomawo mu ggwanga Uganda obunkenke okutiribira okukankana wepo n'okwebuuza ngana okuli mu nyumba ya refugee ebbiri ziri ssatu okuli ey'Entebbe wepo neye Nakasero n'eri ewabwe bakitula munnange kitokota kisaandikire wetwogerera ebikonde n'ensambagere byabuze katono biyisinganye mu bantu bano anti buli omu ng'aleese amagezi agage kitya abantu bano babage mu bampitire wano wammanga kambaddemu njagalako Nobert Mau, Natasha, Janati, Muhozi, Rwabwogo, Patience, Kahanga Muhanga, Museveni, Gashumba, Mr. Kyagulanyi ne Eddie Mutwe. Kale omukulembeze wange ngenda kusaba nkutegeeze bulungi nnyo kantandike naawe. Ng'enteekateeka bw'eri ntyo ddira z'omwezi 3 waleese obuzibu mu nnyumba z'abarefugees ne 3 okuli ey'Erwakitula gye batera okutuula olw'olumu okuli ey'e Nakasero wepo n'ey'Entebbe bali mu kusattira tebamanyi kikiddako. Munkungaane zaatudde zengendo kutegeezaako mu maaso eyo katono ne wano kansooka empisewo kino omukulembeze ngo ogenda okutegeera ng'oteekateeka okudda njagala omanye bino ng'obudde bukyali abasajja bano n'abakazi bali mu kutya era nga bali mu kubagana mpawa bakukwate bakusibe bakole batya nga bwe nagamba nti semusota guli muntamu bw'ogukuba tofumba bw'ogulekamu tofumba kikyozaako ekituufu kiri nti njagadde ensooka enkusumireko wano okuba tuli mu bwangu nti byonna by'okola waliyo okwagala okukuyimiriza bakukwate bakuteeke mu bakuntumye bakutwale bulembulembwe mpaka mu makaago emagere bakuteeke bakuzizikeyo then bo balowooze nti bakimaze ekyo kinjagadde okutegeezaako then ebisigadde ngenda bikutegeeza eri mu video wakati getuuse wakati gyetabira obulungi n'ekirala omukulu Eddie Sebufu Commander Land Forces mukulu Eddie Muto nawooli njagala bakutuuseko obubaka buno omukyala Janet Kembabazi oba Janet Museveni munnange simanyi lwaki ate yakufunyeeko ennugu yagambye bw'ati njagala sooka kusunako wano mutonotono njagadde nsooka empiso information nga sinagenda kudda eri omukyala Janet yagambye nti Eddie Muto owafuukidde ekizibu gwoteeka amaanyi bafoot soldier abakuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okutambula nga bazimba nga balaga public n'abasirikale nti teri omusirikale asobola benganga olw'amaanyi go n'omumalivu bw'olina nti gwotadde bafoot soldiers ku mutindo ogwo n'okuba nti wadde ovumu okubanga tebateeririra kino kiruma Janet ne kimulekanga n'enjagala zaagala muvaamu simanyi baki ekimuzimbye amagulu naye nga kimuluma nnyo okuba nti Eddie Mutwe neyebuuza Eddie Mutwe ono agamba nti yakolera security ya Bobi Wine yatendekera w'amagye kale ngenda kulagira abantu bange bamukwate atubule gye yatendekera amagye kubanga atufukidde kizibu bafoot soldier bonna bazimba mu kkubo apoliisi b'amagye ne gatandika okutyo bakwatako okuba nti yalagira kati oyo mumundekere ngenda muwekolerako oyo mukyala mama Janet Kembabazi bw'ati bwe yagambye nti agenda kukolako ng'obuyinza bulagira omubudde gye wasomera amagye n'okuteeka obutatya mu bavubuka bonna aba foot soldiers mbu batambula bazimbanga ne poliisi n'amagye SFC batyo okukwata ku mukulembeze
kale mukama wange yonna gyotambulira gyolira gyotambulira edi mutwe ekitegeere nti Kembabazi Janet Mama Njovu Enterprises akwesimbyemu ebyo biri erimu gyenzi eri kati njagadde kusooka kuyisa buno lyoka tugende mu maaso awo nawo nvudde kati njala sooka tegeeza tugamba nti eryokangana etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo essaawa zino tuli mu nteekateeka ya mukulembeze kudda twagala akakadde kamu ak'abantu akakadde mukamanyi be bantu akakadde k'abantu muyinza okuga nti akakadde k'evi twagala obukadde obusukka bubiri lwaki twagala obukadde buno bugibwaniriza omukulembeze ensonga nekusifu kati njala tutandike bwe tuti ndabagamba nti ekiwola okikwasa ngalo era eryokangana etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo tuli ku social media kuno buli muntu yenna ayitaano ku Facebook ku TikTok ku Twitter alina akawunti esukka mu emu esukka mu bbiri tulina abakulembeze okuva ku LC1 LC2 LC3 LC5 okutuuka ku member parliament ne ba commissioners bonna naye njagala muntegere bulungi nnyo munkwate bulungi nnyo abasajja bano n'abakazi nabagamba nti basinga obungi ffe twabata naye baajasereza omusajja kati bali mu kabini bali mu kamubwanya batandise okutokota bibatokota si bisaanikire kani njala bategeeza okuva omukulembeze olwatadde nti nkomongera kuza omwezi 5 njagala ogende ku buli kibanja kya kansala chairman LC5 chairman LC3 omalize ku ya MP ani yapostinzeeyo nti twetaaga akakadde k'abantu kajje ku kisaawe Entebbe kandize president ntudde wano kanso kunywemu n'amazzi dakiika emu yokka seconds 3 ogira bugizi ani ng'oggyeko nku nnyingi muwadde yamira pini ndowooza ne zaake njagala ombuliro MP wa National Platform eyapostinzeeyo the return of the president on 3rd of October mundageeyo bali zaake Lutamaguzi ne kunyingi muwada ndagaayo MP kansala chairman LC5 eyagambye yatadde post twetaaga akakadde kamu abatogera okwaniza president mundageeyo omanyizi nabaganza abantu bebakwata mpola ndagaayo no Mr. President kuno kwoli ekirungi watugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe ndagaayo okujjako bwe mbasomedde ndagaayo omuntu omulala yapostinze ekintu ekyo nga nsinziira wano ku TV gaggadde bwaguuga njagala kulagira adda bagamba nze bwe mba ngenda okuba omuntu mbeera n'ensonga lwaki mukuba ennaku z'omwezi esigadde ntini mpite ku kibanja kya MP yenna ng'ali awo azijjagala ddali nga sseko kegenda okumaamira nga tonnateeka nti nga 3 president akomawo nga 5 tugenda kwabika naawe kubanja kumanya nti kyembadde nonya buli kyo kimanyi nti walya bwe nkukuba saagala kunkubira simu simanyi gundi yankubidde simu simanyi sizifaya nja kubaasa nkiddamu olwa ennaku z'omwezi 29 esigadde ennaku ntono nnyo buli yenna atataddeeyo post nga si mufu nti bamuziika nga n'abaana bamuyirawo mubiri bali mumakomera nga tabogerangako ne return of the president anajyogerako ngenda kusaba muyitandiko bayisaamu eggali ngenda batandikako omukwamu ate mwenamba alina bulungi nnyo bulijjo nnoonya entabiro wawe ntandikira okuba basajja bano nga siirinaabo kati ndagidde MP yenna singa tunakizuula ntayusa ku mitimbagano nga tonna postinga nti twetaaga abantu kakadde plus okujja okukima president ojja tubuulira ne mukamaawo ojja tubuulira ani mukamaawo nze bulijjo nnoonya wawe mbakubira obulungi kati mbafunye MP yenna simanyi chairman LC5 simanyi chairman LC3 bakansala abatannakikola bulijjo nnoonya emmanduso wengendo bakubira bwe mba temusobola kuteekayo nti president akumonga 5 nga kenyini yabitadde ku posti ye kitegeeza mwenda bemukola ki bemukolerawo tetugenda kulwawo kati ndowooza katusooke tuddeyo wali bwe mmala okukola eggolo liri tulyoke tugende ku video eyatwinira kikammeka alright tugenda tandikira waliwe twakomye tulyoke tugende naye nga tugenda okutandika mukulu Saba Sabuni
oba saba sabuni nedda chairman omukulembeze akulira akasabuni association Uganda njagala osokuli omusajja omukulu masheka nga akaba ku ntulugunya gye bamutulugunya entulugunya eno yaba Soviet Union entulugunya eno tekkirizwa mu mateeka g'obuntu okwata omuntu n'omutulugunya mujjemu obujulizi tekikkiriza okwata omuntu n'omuteekako ttawulo n'omuvunika omutwe n'okwata ekimula ky'amazzi ng'omuyiwa mukama omujjemu obujulizi eyo tocha ya Soviet Union naye kati saba sabuni njala tandika na wuliriza nga ntandika kulaga bino ebintu kuba bino ebigambo gwa byogera katusoke nono muzeyi nga akugamba obanga alaga obunyabivu engeri gye batulugunyamu ntandike video yale mu butongole wulira kati nga oli akutte bakyali kibulangete bakyali ki sponge nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kye kyakozesa ono bwanjiira ekizibaganda ba Allah wekitiibwa yasinga oku naguluba nga basibye nenjayane amazzi bwe baleeta babayiwa abalinga basatu ndowooza abaleetanga ku mundo gabanga gagaweddemu ng'amalala gakoledde dda mukulu akulira akasabuni Uganda eyo gye bayita tocha eri mu mmwe gye mukozesa okutochalinga abantu tutandika butandisi bwe tunaate tufunye budde butekola open roof munansonyiwa njala soka kusomesa omwami ono ategeere ono musajja mukulu ng'akaaba ku tocha gye bamuteekako kati kantandike n'ebigambo byonde njokenzire ku video eri bino bigagwa byogera gwe kennyini abalina obuyinza abali wano mugende mpola bawuli nze ku myaka gyendiko nafuna omukisa n'endaba Gaddafi nga gyentebe Gaddafi yajjanga n'ennyonyi 7 ne baggalawo ekisaawe nga tannaba kulandinga naye Gaddafi yattibwa omwana wa myaka 19 Gaddafi yaziikibwa abantu 3 newetwogerera teri muntu amanyi ntaana yaani yagaddafi kuba yaziikibwa mu ddungu namwe abetuliisa akakanja akaseera kagenda kutuuka ensi balamule kino kakibaganda bano abaana be mutta balabenga Bobi Wine of their own musolovinga ensonga lwaki abaana bagoberera Bobi Wine kino kakibaganda muyina emundu muyina emizinga muyina buli kimu naye mbalayirire akaseera kagenda kutuuka obeere mu makyale nga tuwale na pisto kino kakibaganda awo sigenda kulwa kuba budde tulina butono olw'ensonga tugenda tutandikira wali we twakoma wenjagala okutayiminga wenjire naye nga nsooka obbajjukiza Minister of Foreign Affairs Mr. Okello Oryem I'm here to inform you that there are so many Ugandans who are stranded in South Sudan. They are being mistreated by the Migration Department of Sudan. But according to the information which I gathered, it's a trick between the Ugandan embassy and the Ugandan officials. And the embassy will connive with the Sudanese to torture and to imprison Ugandans, while the Sudanese are rotating in Uganda free. They're moving 24/7. No one is arresting them. So Ugandans are suffering in South Sudan with immediate effect. I call upon the Minister of Foreign Affairs, Mr. Okello Oryem, please, with immediate effect, the Parliament of Uganda and all MPs, please go or please try to rescue Ugandans who are being detained in South Sudan due to the problem of visas or documents which allow them to be in South Sudan. So, with immediate effect, Minister of Foreign Affairs, please act according to your office. Kati tugenda bulungi nnyo wali we twakomye. Twatandikirawo wenjagala. Abatusi babayitanga cockroaches. Wano wenyiri we twakoma. Dr. Hildaman Kiyaga. Omubaka we Mawokota. Yena ayimba oluyimba ng'alukodinze naye nga message erimu ya busagwa nnyo. Ng'abantu abamu atuyita nkukunyi.
nenga mujjukire kitta bantu e Rwanda entarahamwe ezaali zikulirwa abamu abazikulembera abahutu abamu extremists abatuusi babayitanga cockroaches nti akaseera katuuse nti akaseera bekanatuuka e Rwanda cockroaches byebiyenje mwino bisanyawo era kyatuuka e Rwanda abantu abawera akakadde mainly abatuusi n'abahutu abali moderate ne battibwa e Rwanda. So ffe ng'abakulembeze mu Uganda situsobola kuddawo ne tutunula ng'ebigambo ebyo bikozesebwa. Alright. Ogambye nti Dr. Hildaman Mazongoto yayimba oluyimba n'abayita enkukunyi mmwe n'abayita enkukunyi. Wategera otya nti oli nkukunyi? Dr. Hildaman Mazongoto yayimba enkukunyi zitwala ettaka ly'abantu ezimazeewo ettaka ly'Abaganda. So, bobanga oli part of those people who chase people from their land naddala Abaganda nga bagoba ku ttaka. Kati kitegeeza naawe okimanyi mutima gwo nti enkukunyi ozimanyi bobanga okimanyi naawe obba ettaka n'ogoba Abaganda ku ttaka. That means explanation lalo ogimanyi nti n'abayita enkukunyi talina gwe yayogedde linnya yabadde agamba enkukunyi ezigoba abantu ku Baganda ku ttaka ezibajjako ettaka. So bobanga oli enkukunyi no problem kasito kitegedde yabadde ayimba ku ttaka abagoba abantu ku ttaka nti enkukunyi zibamazeeko ettaka lyabwe. So bwoba oli enkukunyi it's up to you nenga message yabadde nti enkukunyi zibamazeeko ettaka lyabo abaana Abaganda. Kati bobanga naawe okimanyi nti enkukunyi zitutte ettaka ly'Abaganda, big up on yourself. Kati okitegedde bulungi nnyo. Echa genocide nachi explain again nothing can happen in Uganda about genocide. Nekugamba bulungi nnyo amukulu Frank Gasabuni Gashumba amanya gamatuufu ate in fact njagala kukolako olwalero nkumale nenga wejjako amanya go kitawe yali yakuwa ag'Ekiganda ne weetumagana ag'Ekiganda obadde ojjango limu ka mentality kali akagala okwefuula kyotali nenga ate oli musajja muki oli musajja muna Uganda. Kati awo tetugenda kulwawo njala tugende ku video yennyini wali wetukomye nji kwanjulire kuba budde tulina butono ekyo kankibagambe kubanga tumenyeka nga mwe mumenyeka. Ekirala omulya mmamba abeera omu mu gavumenti eno mulimu abantu ababi ne mu opposition mulimu abantu ababi. Omuntu omu bw'akozesa woofiisi ye n'akola effujjo ku kitundu tosobola kugeneralizinga nti abantu bonna abali mu gavumenti bonna babi. Omuntu omu bw'azza emisango n'akola effujjo ku kitundu mumuwaabire mumutwale mu kkooti avunaanibwe ng'abantu abalala. Ate ekirala mwe abatulaba mwenna mwewala ebyobufuzi by'obukyayi. Bano abaagala okubatemaganya amajambiya bali mu kuserena banywa buwayini ne wisiki mwe ne mutemagana. Bo basiiba ku nnyonyi nga batambula bakungamu mmwe omuliro. So tuvumirira ne sekuvumirira omuntu yenna asiga ensigo z'obukyayi mu bannayuganda. Mu gavumenti eno emaze emyaka egigenda mu 40 mu buyinza. Of course mulimu abagifunyemu ne society emu. Ogambye nti mwe abakulembeze temujja kutunula nga abantu batambuza tribal statements okukuma omuliro mu bantu okwetematema. Mukulu Kasabuni Frank Gashumba abakulembeze betu mmanyi mu ssemateeka wa Uganda ye mukulembeze okuva ku chairman LC1 okutuuka ko president nga munna Uganda musimbye mu mugongo n'amulonda. Gwe tuyite omukulembeze abasigadde temuba bakulembeze muba mulondeddwa bulondebwa naye ate kye wayitiramu omukulembeze tekiri registered. Nakugambye eyo project ya Mbizi, project ya Mbata, project yaki ejo ita muhozi project bakuloda mu gasaba kunzi. Kanjala kubuuza ogamba oli Munyarwanda si bwe kiri? Yes. Ogamba nti gwe akulira muhozi project mu Uganda. Buganda esangibwawa si mu Uganda era temuli Baganda. Mu bantu bonna Abaganda bali mu Buganda lwaki balonza ate gwe Munyarwanda ofuuke muhozi project chairman mu Buganda. Abaganda kugamba
ogenda noyogera ekigambo tribalism okusosola naye nga contest mwokyogeredde gwe kenyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba weebuzaabuza ng'afuuyira mu taxi n'osooka ne weemagazza nga atawulidde nti ofuuye ate abantu batandika okubuuza ani afuuye ate gwe kenyini weefuula siriyasi nnyo nti ate gwe osinza okuwunyirirwa kati gyembeera gy'oli mukulu nkubuulidde mu mateeka ga Uganda omuntu okuyita omukulembeze abantu bakusimba mu mugongo ne bakulonda kati oli chairman LC1 oli kansala chairman LC2 LC3 oli ki nekye wayitiramu omukulembeze tekiri registered it's a project nage ekiga kye bayita project it's not a political party or political movement it's just a project ate project ebeera situated ebeera ezimbiddwe wantu ng'eziteekeddwawo but this is not a project it's just a moving it's just a moving political object moving around but in the disguise it's a political object moving around in the disguise naye ng'ate mumukiyita project so toli mukulembeze you are just dressing as if you a normal man naye ng'oli mufere okitegeera ate tukimanyi nti abafere ennaku zino basinga okwambala masuuti naye ng'ate abantu abatali baffe tebambala nga ggwe nakubulidde ebizibu byolina twagala genda mu maaso okukwata mpola mpola tulina obudde butono nnyo kuba tetwagala kulwawana otwogera president wa Uganda mwenna mumanyi gyasibuka si bwe kiri vice president mumanyi gyakola ki speaker mumanyi gyasibuka deputy speaker mumanyi gyasibuka prime minister mumanyi gyasibuka abo bonna bava mu region yemu bava mu region ez'enjawulo ne ba ministers bava mu region ezaki ez'enjawulo ate ekirala ensobi bwekolebwa e Kampala lwaki omuntu ali e Kasaana ali e Nakaseka ali e Mubende ali e Kyotera akisasulira so mwenna bannayuganda mbakubiriza buli omu awagire kyakola ki kyayagala ekirala temutiisatiisa bantu kino nkibagamba nti mbeegayiridde temukuma nsigo y'amawanga kubanga twewasizaamu mu Buganda muno temulimu famire ng'abantu abagirimu bonna baganda usual osanga nti omwana yafumbirwa omuntu ow'ebbali oba mutabani we yawasa omuntu omuki mulala n'ekiyagana amawanga agatwepansa mu Uganda eggwanga liririmu bapokoti be baasangibwa mu Uganda agasigadde gonna gajja buki kati bwe twogera waliwo abalitwi abajja muki emyaka 10 from today oyinza obbasanga nabo gwanga muki ate emyaka nga 10 emabega oba emyaka 2 Africa ogambye nti tebatambuza busosoze na buki mu Uganda ne mu Buganda kubanga abantu beewasadda tewali kiraga nti wagenda kuba oba waliwo obusosoze mu buta mukulu njera soka kubuuza Uganda tetandise ku mulembe gumukulu Uganda etandise ku mirembe jadda njera soka kubuuza mukulu gwe mu Banyarwanda bali mu Uganda bagenda okwerekereza emitwalo 5 bwe batyo bonna basirisa bwajja tekuli ayogera kabere na Museveni kenyini omunya tasobola vaayo gamba nti ayogera bigambo bino lwaki gwera ayo alowoozayo sa era olumu nga weerabira n'ensi mwoli gwavaayo ng'ogyegyembuka era ng'ogenda otambula n'ebigambo ng'oyiikayiika ng'eddebe lyakwete litajjudde ng'ogenda olambukagana n'ebigambo Abanyarwanda bonna basukka mitwalo 5 basirisibwa ki gwe ojjawo obulumi okutandika okwogera ebigambo bino ng'omuntu omusekinnoomu kono kiranga wetaawo okubuuzaako ekirala gogamba nti Kyagulanyi ogende eruwero nayogera ebigambo bikwatagana ku Baganda bagobye ku ttaka n'okutta obusosoze teri yali asosodde mu Uganda era tetusosolangako kubanga mu Uganda kyebayita nkudizaayo mu ntandika y'eggwanga Uganda eggwanga eryasooka waliyita Buganda kyova lulina bendeweera lulina oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda lulina omukulembeze lulina buli kimu ekyetaagisa ekyakifuula eggwanga wabula bamagulume lwagenda okulanga ebitundu ebisigadde temira gye bigenda kugenda ne bagamba no mu mutima omulungi katwogere n'Abaganda bano tulaba banakkiriza Ssekabaka yaliko n'agamba nti abantu abo bajje kale tukole eggwanga limu bwe bajjawo ennyukuta ne bajjawo ennyukuta ba
ne wasigalawo ennyukuta U neefuuka Uganda ekitegeeza mu bufunze it's a unification to unite all Ugandans bwe kibadde all along. Nkujjukiza bwe kibadde all along Buganda it was an independent country yali yeetongodde era bw'osoma mu bitu byonna byafa Uganda nsi yeetongodde yasooka okufuna independence. Okitegeera naye olw'omutima omulungi ne basalawo kale katugyewo ennyukuta ba tulekewo ennyukuta U to represent oba okukiikirira amawanga gali gonna ge bakkiriza okujja okwegatta ku kine gafuuka eggwanga Uganda. Mukulu njala kujjukiza fe ekintu kye tuyita intermarriage oba okwewasaamu it's not our problem era kitinyewo tekituluma nako. Kati kankuddizeyo kemabega omanyi omulimba asaana mukkiriza era bw'owakana musula mubeera waawo. Njira kubuuza omugenzi Milton Obote omukyala we si ye Miria Kalule Obote omukyala Omuganda wawulira omuntu yenna akuba enduulu nga Miria Kalule Obote afumbiddwa Milton Obote wawulira omuntu yenna akuba enduulu? No, that's what we call unification. Tugenze mu maaso omugenzi Idi Amin Dada yawasa omukyala Omuganda n'Abaganda abalala wawulira yakuba enduulu nti ate simanyi tribalism. No, that is Uganda for you. But because mulina cow mentality musosola mwekenyini mwesosola to the extent lwakiri okulemerero yonoona. The true representation of your socialism and tribalism is well represented by the man on top Museveni because yateeka omukyala asooka mu makaage ye Janet Kembabazi muki abaana be bonna mbuulira yawasizza officially mu magwanga amalala beewasaamu muli bonna. In fact omuntu yenna ng'aliko akakwate ku Museveni bw'asa omukazi Omuganda bamusaidirayininga bamugoba ne mu gavumenti bamugoba ne mu gavumenti. Ani asosola okusinga gwe ne mukama wo Yoseriti bahabolo tabasira mutano wakala nsite nzeze nsanga bisibe mukama wo Muhoozi Kanyerupamba Daily Drinking General yatwala muwala wetwala muwala Luchamuzi n'amutwala by force n'omusajja n'amutta bawo Susan Luchamuzi twakuba enduulu. Kati gwe bw'otambula ku radio ne TV olw'okuba oyambadde nga Clever Cat ng'otaddeko obugalo biri buno obubuzaabuza ng'obubuzaabuza ng'afukaanaaba n'oyogera ebigambo biwuli abantu olowooza tebasobola kutegeera we can interpret and transfer this information ebato okugitegeera. Ndowooza kankuddize wane wali mukamaawo katono nnyo naye ka video nyinza obutakamalayo kubanga njagala nkuwe kolesoni ntono nnyo olyoka otegeere bino bigambo mukama wo yabyogera. Bino bigambo mukama wo yabyogera. Bwe basa akasiimu luma ne nkusiimula sina nkwatira nsawo. Mukusiimula sina nkwatira nsawo. You call me a leader? No. Kagenze kankaleke sikalina kankaleke. Kale okuba nti obudde tuyita butono saagala kukumalira budde njagadde nkakomyawo sijja kawanvuya nnyo akapapula koono ka video koono tukaleke tujja kukazanya olulala naye njagadde bategeeza nti Gashumba beera mwegendereza nnyo bw'oyogera ebigambo bino. First and foremost bukyanga otandika okukola statement ezikwatagana ku Banyarwanda CID ekibuli yandibadde yakuyita ddanga yakusiba dda. Gwe bigambo byoyogera ffe tebirepresenting Abannayuganda. No, ebigambo byogera tebirepresenting Abannayuganda. Gwe olw'okuba oyina egoyo ku muntu oba ku bantu abamu ne weefuula kyotali, noonya omulimu okole. Gentleman, noonya omulimu okolera ojja okuwona, otherwise ebizibu oyina bingi nnyo. Awo tuvuddewo bwe budde tulina butono nnyo, tulina obudde butono nnyo. Katugende ku information eyatuleese kubanga obudde tulina obutono nnyo. Tugenda kukozesa eddakiika zino ezisigaddeyo tugende bulungi nnyo. Alright, kati video entuufu etandise kavudde kwanjula.
gwe munnayuganda yenna ali mu diaspora nali e Kampala njagala kuwa amawulire gano ogawulire bulungi nnyo ng'olina essimu eya buyonjo egendako mobile money oba engeri receiving nga sente ziva mu diaspora oba mu Uganda mwennyini wuliriza bulungi nnyo naawe asindika ssente okuva mitala w'amayanja nga zidde Uganda wuliriza bulungi nnyo nzize mbagamba ebigambo bino nga mulowooza nsaaga kati nno munnange ekiwundu kisambye eddagala abasajja n'abakazi bano banoonya ensimbi era zibayita kuza naye bwetwogerera essaawa zino baatudde ne bakkiriziganya nti batandike okuzoganya abantu ku nsimbi zaabwe ze babasindisa okuyingira eggwanga oba ensimbi ezitambulira mu ggwanga eza mobile money zitya buli lumu n'asirika nga ssente okuva mu diaspora nga zijja e Kampala okutuuka ku ssimu y'omuntu oba ku akawunti y'omuntu bagenda kukubuuza ebibuuzo ebiyinza okulemesa n'okuleeta ensimbi nga n'obudde bugenda era bajja kukomekereza nga ssente baziridde ekyo mu kirindi kigenda kubeerawo ojja genda mu banka ewali Western Union MoneyGram bakubuuza ebibuuzo banza n'okutuma ekifaananyi kya jjajjawo yaffe nga tumulabyeko okireete to prove obwanyanyini bw'essente zigivudde banza n'okutuma ekifaananyi kya mukamaawo eyazisindise oba gwe yennyini yazisindise nga beetaaga proof naye nga kano okukodyo kona kateeketeeke okubabbako ensimbi zammwe nammwe abalina ssente ku mobile money empitirivu muziggyeko ng'obudde bukyali kubanga nazo zigenda tandika okubula nga kibunoomu nazo zigende era teri omuntu agenda baddamu wadde bategeeza nti ki ndi woowawayi balina n'ebiyaaye ebikuba amasimu ne bitandika okugamba ekintu kino kiri bwe kitebwe kiti ku ssimu kola boti ku ssimu ezo ssente nazo ze ne zigenda kati mwenna abasindika ssente Uganda ku mobile money oba ku account oba Western Union oba MoneyGram mwegendereze nnyo muyinza osanga obuzibu okwakisesinga ssente zammwe zijja kubanga kino kyakoneddwamu ababbi abali ready okubba ensimbi zammwe Yoseri ndowooza otuuse n'akabinjako kati kino mukijje wano olw'ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tugenda atera okubba oluku mu mutwe mu refugee camp eno eriraanye parliament ey'Entebbe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda ogw'omwezi guno gwe tunatera okukuba oluku mu mutwe mu refugee camp eriraanye ekisaawe ky'Entebbe abasajja bali wammanga baatuula ne bakkiriziganya ku bintu bino wammanga mwalimu Nobert Mawobe Janet Museveni Muhoozi n'abalala abalimu ne boogera ebigambo bino wammanga wulira bulungi nnyo Museveni yabuuza mukulu Nobert Mawobe tukoze tutya okwejjako pressure ku social media twali tulowooza nti abantu tubatiisizza bafunye akatengo okwogera ku social media naye kitufuukidde ekizibu kino kiviriddeko ne TV ezitakyalina makulu kebe radio nga bantu bakyaziwuliza babeera ku social media abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi bafuuse bakambwe nnyo kati bategera nnyo n'ebyobufuzi n'okusinga abantu abadde mu Uganda tugenda kikolera ki bano okuba okumanya bakambwe bafubutuka ebigambo ebikaawufu ng'omususa tebakyagala kumanya ani Museveni n'agamba otujja tuukawo nakugamba nti public egenda tuukawo ng'abantu tebakyasobola kutya ng'omwana ajja nayogera ekigambo nga tolina gyogenda kizza okujja ng'ogenda muttabusi wakitawe mukirozezaako Museveni n'agamba Mawobe tulina obuzibu media etufuukidde media abaana bakuyisaamu eggaali n'akulizoninga n'akuwemula n'okuwemula n'akuvumira namu n'agenda n'atambula ng'endiga eyasizza ekibya teri amukutteko kono Nobert Mawobe buuza nze mbimanyi bulungi nnyo nze gw'onyumyako kye bankola enkoko ekikola bazzukulu baayo naye mu nnaku ezitali zeewala nnyo kanzireyo mu kyembaazi zange ngenda fulumya etteeka eppya nga likwata ku social media ng'omuntu yenna n'avaayo okutandika okulumba omukungu wa gavumenti oba munnabyabufuzi yenna nga etteeka lino ligenda kuba limukangavvula wonna waali mu Uganda tumukwate tumuteeke mu kkomera tumusibe emyaka egisukka mu 5 okudda waggulu anaagenda okuvaayo ng'amaze okufunamu kye tuyita disipulini omukulu Muhoozi n'agamba ate nze munnange banfuula mbuzi y'abato mbusiruma badda ku nze ne bajerega ne bakola bu video n'obusaana kati mukulu Nobert Mawobe genda okole etteeka lino ngenda kukwatira abantu ngenda kukwatira abantu buli omu ajja kuba ategeera nti tuli bakambwe nnyo ndoza mukire kye nabagamba bana abasajja buli kimba kitya kati bwe batandise okutya social media liri eryakagenda lijja kudda lyagenda wabula mugenda kulya very soon nga Mawobe awandise etteeka lya social media
ngalize lise mu parliament balifulumiza ngaligina tandika kulumba baana bonna abayisaamwe galizo mu kitegedde bulungi nnyo saba tamivu yagambye kale embwa zivuma yagambye embwa zikolamu mu video in fact yatusera okugamba waliwo olumu nange lwe ndaba video netunuulira nenseka bali bakozeemu video naawe ne bagikusindikira oba n'ogira ku social media kwekenyina bali abagikoze no bayita embwa nga embwa zino kale bakula mu video nasoka nasinika kutunyo namala nanyiga nenga talina kyakola okubanga ye media eriwo kati nabo munasoye mukuseka naye lidako badaka video wano batanga bakayina musimanyi ngizo okubasika inamu lidako bana muka video wano dako 1 minute muninde mukatono nnyo yana boy ka sample wano siroza nti enkalina kanza okuba kalimu simu ndala dani bwaddeko sample ngizo kuba si no sikeko nyakoza tugenda kulwawo tugende sikalinamu wano kati nga abaana abakola akantu kano abaddamu akantu kano kati waliwo avuuka abaddamu buntu bwono omusajja nga bali avuuka bali babiri kati tebereza nga bakasindikidde didigi ng'abaana abaza okukazannya mu ng'executive ebintu byakola abaana bebazannya kati n'ogamba naye embwa zino zinjagazaaki okitegeera kati nawe kakakuyitako noga tutufudde kikino kituliko naye noonyiga naye ng'ate olina okusekamu naye nomaana onyiiga tugenze mu maaso kale etteeka eryo mulirinde nobati mawayinza okugwa eddalu n'aliwandiika n'alireeta naye nga webyogera ne babisazaamu so nobati mawu emeeting gyewalimu nga 8 nze maze ogiwa nayuganda bagitegedde bwojja neddalu ng'eddalu ogudde eddalu n'okola etteeka it's up to you nze abantu mbategeezezza kubanga ogambye nti before omwezi ogw'ekumi nga tegunnaggwako ogenda kuleeta etteeka eryo ligende mu parliament liisibwe ekyo ne kiggwa ne tugenda ngera kuza omwezi 15 omwezi ogw'omwenda gwennyini era mu state house e Nakasero era waliyo meeting yayitibwa Yoseeri mwalimu abantu mwalimu 7 kennyini Muhoozi Genetic Kahanga Muhanga deputy CMI boss bano bayita bunambiro meeting zino nga zakafuweke olw'ensonga bali ku pressure mu meeting zino bateesa ebigambo bingi nnyo era ne basobera bagamba nti okusinziira ku maanyi n'obuvumu Kyagulanyi bwalina wabeka aliwo ekimuli emabega nga either kiri mu Uganda n'ebweru w'eggwanga era omukulu ono Yoseeri Tibahabulwa n'akakiiko ke abaatula bagamba nti bagenda sindika ebitongole by'okwenda batandika okukebera baani mu Uganda abasuubiza okuba nti bebawadde Kyagulanyi amaanyi gano n'obuvumu okuba nti atambula n'okwogera ebigambo ebigumu bwe biti kale nno mbategeeza mwenna abali mu Uganda bwe mbanga gye muli mubeere beegendereza nnyo kubanga bambega bangi nnyo kati bayize mu Kampala okuba nti banoonya baani bw'abali babega wa Kyagulanyi era ne bagamba nti okusinziira ku kigenda maaso mu meeting eno Yoseeri ne banne bagamba nti tetugezaako ne tuleka omuvubuko bamuyita muvubuka okuyingira ekibuga Kampala olw'ensonga kiri risiki ennyo
okumujjamu singa aba akituddemu. Era yose agamba nti yetasobola kuliskinga kuleka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayingira ekibuga kabaka weddemu. N'agamba yesse abalwanyi ajja kupambana embeera yonna. Abalala bamugamba nti ekibuga tukikuume naye eky'okumugaana otambula nakyo kyandiba tukivaako ne tumuleka n'atambula n'akola by'alina okukola nga bwe twetegereza ensonga nga bwe zigenda nga tunoonya ku ground bandi baakolagana nabo. Ziba ze ziri awo ne zireeta ladies and gentlemen, Chairman Lucy 5 n'ayimuka n'agamba bw'ati nti nze nganze drunkard master oba drunkard daily drinking general sisobola kukkiriza yadde n'akamu okukkiriza omuvubuka ono okuddamu okutambula nti olw'ensonga omukulu ono akagiri ke yatambulamu yatwabya engoye zonna yazireka ziri ku nkulu. Kati nganze DDG sisobola kukkiriza bintu bino kubeerawo olw'ensonga nti omusajja yatwabya n'atulaga nti tulina kye tulina. Ziba ziri awo ne zireeta Eclipse Mama Janet n'agamba nti nze nga Janet Kembabazi sisobola kukkiriza musajja oyo okuddamu okutambula n'omulundi gwonna olw'ensonga nti kye yatukola kyali kizibu nnyo. Yatulaga nti tetulina waaka tetulina kye tulina olw'ensonga nti kati ffe tetumanyi kikiddako na kigenda kubeerawo nkya. Tulina fiya tetumanyi bantu batukoleramu n'abantu abali mu Kampala n'ebweru w'eggwanga abapulaningira ababalira omusajja ono ebibali bamubalira. Kati nange nze omu kubatakkiriza kuddamu muvubuka ono kutambula okwetoola eggwanga lyonna. Ladies and gentlemen, n'addamu n'ayimuka n'agamba bw'ati muzeeyi nakugamba dda ebintu bino tubijjemu okutya n'akatengo. Olwo n'ayogera ebigambo bino jjukira omuvubuka ono tatambula nga tanyweddeemu era ebiga ebisebise bw'aba ayogera ebiseera ebisinga nga bwe yali eri ng'agenze watteeka munda yalina okusinkana abakungu bangi nnyo naye yagenda mu ttogero. Ettogero erikola vodika omuzibu ennyo mu nsi yonna bwe yagenda. Kati bwe yatuuka eri yali alowooza ali ku Buganda ku Mbukya. Bamuwa Romano vodika. Oli Romano vodika akuba. Bamuwa Romano vodika oba Romano Avromovich vodika yakuba omusajja mwamulaba nga ayimiridde omusajja omuzungu ayogera naye nga n'obuswiri bugamba kyalife twagala kwebaka tukooyi wano wotutadde wazibu nnyo. Obuswiri buga nedda wano tuli wantu bambuuza agira bugiza ati kati bamuwa Romano vodika n'amukuba n'amuleka mu kkubiro. Kati omukulu ono ne bw'aba atambula obanga ali mu meeting already yaba yayiseeko dda. Omukulu ono bwe yayimusa okwogera yagambye kitaawe nti nze kirabika mu mulimu kusaaga naye nze ngenda kusaba ompe Kampala Wakiso mukono mu controlling. Mpa mukono Wakiso ne Kampala mu controlling ebitundu ebisigadde. Mumpe buwi chance nkole kye nina okukola olw'ensonga nti nze I know how to handle such issues and this boy muyitaka Bobi Wine. Bobi Wine is very stubborn. I'll handle him. Oraba gwe wegendereza nnyo biga by'oyogera buli kimu tukifuna. Zino video goyinza okuza nti ziriyo ziri ku mitimbagano zirina abazivuno ziteeka mu nnimi ze baagala oziwulira era bazitegeera. Tugenze maaso ne bagamba mu meeting tulina okufuba okulaba bantu ki abawa omusajja ono essaawa zinayogera nammwe information tusobole obbakwata tuyimirize information olw'ensonga buli kye tukola kyonna kifuluma oluvannyuma lw'olunaku lumu oba mu ssaawa n'akifuna. Katulina okumakinga sure tuziba loopholes okunoonya baani abakola ebintu bino. Lwe nasembayo mu meeting ze mwasembayo kuteesa era nga mwagala kutta Kyagulanyi mulina omusajja gwe mwakwa tubali tumusiime ne musibira ku Ssemwayo. Kati mu meeting eno era mwavamu ne mulagira bakwate abavuka bana abali mu security ne mbasiba nga muloza bawa Lumbuye information. Abasajja bano bali mu block 15 ku Ssemwayo. Mwabasiba muloza bamba information. Mweno 5G network system mwe mulowooza mujja kuzanya ne
buli kimu tukirina just tubalinze bulinzi budde mukole ensobi nabagaba Museveni ali ku computer ku laptop anyige pesa lisigazizza yeri lya delete lyokka lyasigazizza okunyeko buti anyige delete ate nga kigenda tuukawo baterere busangana kuzo mwezi 2 omwezi gwe gumu bamanyi bekengera mu refugee Entebbe bamanyi tuyiri ababega nenda kaswali ababega ne babisitula ne babiteekamu nga tebagende lwakitula nga waloza tetusobola kutuukayo uliriza Museveni nakuzo mwezi 2 temwagenda lwakitula mu family meeting eno yali mugwe kennyini Dere Drinking General Genetic Kembabazi Natasha Patience Lwabogo mwaliyo nga muteesa kiki kye mwali muteesaako njala bategeeza mu bachala